Previously on Amaka Kaboyo, the peaceful house. Bino bye twasemayo kwekanya ku maka ga Kaboyo. Omutembe isibe yakwate kubona je wanamuddu. Ajale tululavu. Wabula yamusanga nakyala yakyuka nga yakowa ebyobwenzi. Atalabanga wotoddange. Yamutwala talinnya. Togaano ogenda kuva wano. Nja kuva. Kati ate yegwa ayambadde. Nakati akyagenda maaso n'okusumbua muka Kaboyo. Kyali wakyasinze. Yakuloga bulungi tekirina magezi. Katonda watu. Kaino tuba tolekedde kyatulesa kawungezi kolwalero. Nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasa Omneta Muzi Media Uganda ne bajja kutusakano ketolekedde. Wazira nga Tamale Godfrey nanyini cinema ye yakwata olugero lwayo era watu najja kagattagatta era nakaproducinga nga bagamba Semeta Rashid kano ajja bira director wako wokuntiko nga bagamba makaga Kaboyo the peaceful house. Kika cinema ketolekedde. Wazira nga tolekedde season ya 2 mbagambye twagitandise ate nga nukasa tumbitano akasa tumwe bina twakalengedde kabadde kanjawulo wabula tekano kagenda kubeera kasufu kano mukasaka no mukutandika kano yakatandikidde rudda wa John kati njagala atandika okujja kubeera njagala tubeere wano fenna kati awulira atandise okula ebirowoozo mwoyo omuntu nga yatanaba kula ebirowoozo atandika okuba pulaani ez'okutandika okubeera n'omuntu njagala leero muleetera omuwala oli amulabe mukumulaba awo mala okupulaninga bulungi nnyo oba nkwasizaako mala okukoma bulungi nnyo kati yagamba yagala kwata kuba okutwala nakyala amulage mukwano gwe Andrew njagala kibeera wano kyeyagala enjugu njagala nkireete waneeno kigulire ebwakabi obwambalo bwonna okujjano nga kigamba ogaiba naye omwana ayina waako ono Katonda watu bannange ye Mutembeeyi John mbagambye kuno konna kwanjula katundu ka 3 yajja awulugumye essimu nabagamba lisola about yobo yivija isimake Uganda ku 0758 97237. Hello tegera okuba wati yayitamu kyekiriwo gamba otya munange ewa nenange ndi waka kati obudde buno aliro mbadde sinnabakola mbadde sinna kugenda omanye mali kati obudde buno mbadde sinnagijjayo ngenda bugenzi jijjayo kati baba no luli luddawa ani kakati leero engeri gye sinnakola nze newembe kansoli nga jjukira nze mali yange nze neekozesa ani kati irabayo kati mali njagala nje gye nkusange leero lugende nkulage kuoliddemu wange nagamba Sebe yali akubidde kyaliwe. Leero yali akubidde kyaliwe Andrew. Amukulaga ngono gwete weralikira nze ngenda kulaga demu yange. Vakoli gwe nakulaga luli. Kano jukira ye waba mama. Eko. Kati atenga ngenda kulaga ono gwe mbadde nkugambe nnaku zino. Ono yetagwa mu bamama ye buli kaseera ekirowoozo kiba kimu bamama. Wanvumu nono mumpi n'ekyero bulungi. Kino okugambe kijjujulu kinyiriro kamala. Gwe ate kinyirire ennaku zino. Kisufu. Kale nkusangewo. Kugambe no yeta ina programu ya amaanyi. Okujjako bya mama simanya kano kasufu kano kanjawulo kano kayina eki bannange. Wasula watu wafanana kale ngenda kusala kondoza musawa ndozanga saa mekakati zizi no sawa ndoza mukaga ne dakika nga na mutano then ngenda kusala kondoza musawa ngemu okuva kati sawa nga munana ngenda bankusala kawo babu mbagame kanu ka 3 ubira iranga tubagala nnyo mwe nabagina maaso n'okekanya buli omu yonna woli abaana abawumuze tubagala nnyo abakalabira ku internet tubagala okamala aya namwe abali ku TV yamwe musigale nga mutuninze mukimanyi eno ye TV yo gyoba ino okulaba buli kaseera kati yakwate kubona gyayetereza omanyi kusiya katono omuntu omuwulo okubeera nga oyina okakasa nti onyirira ssaawa 4 anti obeera mu byemankuulo buli kaseera oba weejalungulula oba nkyogere ntya oba mu bintu byakwebadalabadala oba basemyekozi oba nkyogere bwe ntyo nze gola ndi wa bikumba y'omu ku basemyekozi oba okukyalo naye wala bwejja kumendegera kugambye kano bakataddemu ebirungo ebyenjawulo bwe kyoba ekola kiri kimu kalira nywera wootudde
olabe Sembata Rashid ne Tamuzi Media Tamale Godfrey kike bakuletedde tiyaja nasooka ulugumya Mutembe yeberere eno How are you sweet? Simu neeyisemu kumbe gyagikubye Ambashi kambotya munange nsonyiwa okukeera munaye mutima gwasuzeeyo mutima munaye gwasuze gukulowooza ku nsi yakatono omukazi ne wabanga se omufumbo embwa ebbali n'emukubira ayinza okwewoomereza lengera mbadde njagala kulabako leero kati ndoza gye nkupikinge era bwatyo yasaba akwate kuba mulabeko wammanga wali kale kanjije kati nakyala n'amulagirira wayina ogezaako omusanga anatera otuukayo tubadde tulagabyo okumiitinga kati se bagenda kumulaga mukwano gwe Andrew naye nga yasooka n'amulaga ku Namuddu teke atambula bulungi teweekooda bebi kakati amawe kuluno ngenda kukyusizaamu nkuleetere kino ate kyo kisava naye nga gwamuleetera kyokka ne Andrew atamuyagala tugenda mu maaso ne sinema kati akutte yakwate kuba agenda mu kime njagala olabe nga omanya abakazi abenzi ekyo kibeerawo buli kaseera omukazi sebo omwezi akwate kubo nagamba ngenze kwano kuduuka ngenze kugula kino naye nga mazima sijja abaalaze gwawakana kwate kubo omugoberekoko katono Zanti Empire Movies Production abakuzanyira filimu ze zibeera ensufu kamala nga omukomubi efujjo maka twejjeko stress ekibo kya namwandu beetaaga abazannyi ba filimu ne bwe batozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga kabo ya kasufu kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 57 oba 0753 Anamukaga 7227 mwebali kunyumirwa bakujja ne bakozi bali ino se waliwo yali adugaze emmeeza mama nyabo katundu nabagambye ka 325 olina video isimake Uganda mmeeza agidugaza ngawo bimanyi bana abakikwasaganya abanywamu atoza yali mulala Andrew yennyini mwenye nujukira mwana wa mugagga ondanga totuuka omala kulinda amaleko byakunyoli okotuuke ejja mukubira essimu amubuuze waali mukazi oba akulemeredde gwe ŋŋamba ojja tunywe bunyi tuveewo oli ku mulyango kale nkulinze kale ngeno mukubira ssebo ng'ali kumpi era ziba teziri busa lodi yakwate kubona jane nakyala babano mbagambye olwaleero tugenda maaso ogwasooka teyasobola mulaba naye olwaleero bigwerawa kyokka omukazi gwamuleetedde ate noono gwayagala kati baba bajja nakyala yamusabako akwate kubagende kashotiko lodi n'asooka ayolekera waye Andrew kyekiro buladi ng'atozewe omukyala agenzeko nati agenzeko wali eri mu kashotiko sitori ki naye mukubidde watutuma tuyita waita omusembereza agwe tofaayo ate kati omukusaba ntegeeza nti woosirwa sooka ompegwe kweno nakyala agenzeeko manju wabula gwe bamulese okumulaga kyokka tebuyu nejjudde omwana se baddugaza emmeeza ono amuleetedde mukazi we amulabeko gwe ogenda laba omwana ngenda kulaga nti nze nnyina ekibyula
nawo anyirira omusingo wange omaite tonja atuvuganye nabagamba lwe ebigambo ebiyitingana amasikati g'abaana ab'obulenzi tebiba byanjawulo bibeera ku bumaama ogalabo kati ngoyo gakakasaba kana kato mbeerera bazadde bange nasudiyo neze sifute nomutembeyi ntabaala mbono ye mutembeyi si batabaala nnyo alina n'omwana abeera atya amaanyi meekozi nga waŋŋamba alina akaana kati ayinza atya okubeera embeerera twaliza muli tonimba naawe nje kusaidiyo naye naawe kati gwe kakana mukakaji ogenda kulaba omwana nga zewa weesirikire ugambe kagenzeeko eyo manju essaawa yonna ziba no teziri busa teziri busa nakyala yakwata ekkubo ssebo najja kwe kutuula ebbali yajja n'asookamu akafumito wabula atudde atunuulidde John Andrew amukubye omugongo amuna ekiryoke Andrew lwayita erinnya Andrew ne yeekanga nalulungi wakuno hatuna nalungi wakuno wuno Andrew ono ye bulijjo bebi wange munnange ayina kasimayiro kyokka Andrew sooka obuze ku agenda okukyuka bwati bannange nekyala kataagwa ekigo Andrew senannetewa Andrew ono mukwano gwange Andrew this is my Andrew yasooka n'asiriikirira Shishi baby no settle down waikakana nennakyala muli awulira akankana buli yasooka entuyo n'ayisaza bibatu ndaba awo basiraba ono ye mukazi we sokoleke I don't understand you. Lindako bannange waliwo ekintu kyosobola ogezaako okulaba nga tokikkiriza ndibasa uno yasooka n'amuyita ndibasa nakyala yasituka bannange mu kutya okw'amaanyi kikyate naye mukazi wange uno ye mukazi wange oli musiru ate mukazi wange gwe weesibako ndibasa bannange John yatoza tatabuse sewo nakyala yagamba nti Andrew tamumanyi nze simumanyi tufudde leke kinenjagala tukisotinge omusajja twagamba sisobola kigumiikiriza nekyala seba amweganye kyokka bano bamukwano kamala bagamba waliwo ebibala ebiva mu bwenzi mazima yoyo gwe nakugambanga Andrew yakwatanga kuwa n'agula buli kimu ng'akigulira ndiba kati ate laba mutembe yamuleese mutufu takikkiriza mpira njagala nakyalo yawulira ekyokumugwa mu bulago yatandika wayita oguba mukazi naawe nze nga sinyiize baabano nange engoye zange sebo zinakamuteekamu kamala okukamazi bagamba togwanga amatu ng'olengedde omuwala omulungi sebo omuwala omulungi ebiseera ebisinga baba benzi ye buli musajja amuganza agenda naye uno yamugumya munaye kakkana nange nyini mbadde sitegedde butegeezi kubanga oyo bujoye mukazi wange kati nzira omukazi bujogo mukazi bujo simanyi mukazi mutadde nako yobujo gongamba musajja watuwagamba yoyo mazima ddala oyo tazalangako ayina omwana bwatafumbirwanga wangi taata gwe nasanga amufumbo vaawo naawe nze ja sinamubba bubbi ku musajja omusajja nze ali akutte n'ettaayi aloza saddukayo buddusi Andrew mukasajja watu bamulimba ye bulijjo amanyi muwala abeera wa maama we ono yeewuunya akawala akenzi bwe katyo nze mbadde simanyi John butuufu kinnumye ate ekyo kikujjako wala Andrew ena ssente sokiradde ewa mumwina ssente osofuna omuwala omulungi naye gwe manyi engeri gye mbadde nja mwagala omukazi gyonomanya kati malaaya oyo goba kyomanya yeeryamu ate nno nze eno ndaba nze tekinnumye yadde kuba nze nina bangi era oluvaalo ngenda ku miitinga mulala baabo ate nera tu meeting ate awalange yawange ate aliwo oyagala simu yaga siru ate nno miitingi ate oli gwe nakulaga luli oba omujjukidde oli akukubya katonda akula ate nze nfa nze ndi wantalo naawe
nze kati nasifunyemu na loosi nze kati asinga na wano nze singa mbadde n'obusungu era mbadde nkukubirawo Andulu obadde toza munkubirako mbadde ngenda kufumita ebikonde kuba kati oyo olaba simanyi Katonda watu bana amugambe singa ade n'obusungu yandi mukubye kono wadulu dali kufubisa ebikonde wani mpulidde omukazi yazala nako emberebere zimugudde konna kazalazala mulala abakazi bangi leka naye kwesirwaliza ku mukazi omu ase wowe omulembe olina ssente zo olukubyakunya byebbeeyi byebinongolera obudde buno nze sobola okuba esimu bulungi nnyo omukazi omulala najjo yaranywa byakunywa byange kati kikinze Katonda watu kano kagenda tunyumira nabagambye kanjawulo kasufu kayigiriza kasomesa nze ne bwendigenda ne musangi ateranga kanjawulo ne kugunzu kumuddira uno aga mutufu ne wanagenda namusangi tujja mugana kumuddira uno yawuliranga mutufu bimutami jja tugende tuve na wano wamanyi obosi batu oba soda omusibo bw'omutwala gomanyi nindako papa lodi yakwatawo obutonotono n'atwateko batawanyike nenga lodi yakyalabye takikkiriza mazima ndibasa nakyala yakwate kubo naddeeka Katonda watu waliwo akaseera ebintu ebituuka ne bikusobera mutwe gwamububba nabagamba it's all about your boy VJ Simake Uganda ku 075887 era nga tubagala nnyo mwenna bagenda maaso n'okukkanya amaka ga Kaboyo abantu be Nalukolongo na Teete bantu be Kawempe na buli muntu yenna wooli ate nga okunagala bikomplexi waliwo makanika boti bava ku HGTV buli kaseera abeerako nga yekkanya wansaawo kunagala bikomplexi mukazi watu yakwate kubo najja awulugumya akasimu Debula nkwetaaga kuba nafunye dde obuzibu tombuuza bingi Debula wabula gwe jangu buzi yasalawo akubira Debula mu butuufu nga laba kimususeeko ekyo kimala Debula tombuuza birala weeraba bagamba okalya ddakadada nakyala kacyanga abacyanga abasajja babiri bamusisinkanye omulundi gumu balina banvuddemu option nsigazeemu yokka yegwayambadde kati manye okuwira nga option asigazeemu yokka yagwaya wano balina banvuddemu baawe yamugobye mutembeeyi amuvuddemu Andrew gye yandiddukidde amweganye kati option esigaziddewo eryemu yagwayambadde kyokka ate mukwano gwa bulazo we oba mukwano gwa baawe bigwerawa mbagambye ka 325 era mukasa kano nga wayise akaseera ziba teziri busa zaleeta Debula naziwa yajja mukowero wali naziwa ngondeese 10 nga kaguddeyo wena nkubisiza omutima unaye kandeetewo ogenda okutuulira yakwate kubo naafuna akakeka n'asooka kateeka ebbali mu kisiikirize yajja amutereko so kunyumize naawe numazemu omutima ngamba baba ku kiki omusajja agenda kutema si musajja kuntema obadde okimanyi nti Andrew ne John bamikwano kati okoze otya kalina ekyasinza okumwewuunyisa ntuuseeyo yewe gyo takimanyi nti Andrew ne John bamikwano bakyanga kuno kikoze kyengenza okutuukayo nga bali babiri kola kuba kati gano omusajja yangamye kwatemu ebyange genda kati wano bwoba yakugobya tukyako lwaki omusajja omwesibako okesibirako kinaawe akakanaku bwe katyo gano ge magezi mukwano gwe ge yamuwa kola kati kiteeke mu mutwe bali bwe baba ba mukwano jjukira abo oyinayo gwaya ate abasajja tebakyawa nasigaza kati egundi eja option eja yokka yaggwaya
igwerawa nabagamba it's all about your boy VJ Simake Uganda tubadde kasa tumbita ntusisinkane mu kasa tumu omukaaga Tamuzi Media Uganda Tamale Godfrey Kabaka yenyini mwenye yabadde akutuusako ngenda kusamuka abankumire mbere bulungi mweraba sigala ng'otyuninze